Abantu mu disitulikiti y'e Buikwe beenyumiriza mu kulima ekirime kya Vannila. Mu budde obw'okumakya oyinza okulowooza nti mu kabuga kano temuli bantu kuba baba baakedde mu nnimiro zaabwe eza Vannila nga batundula. Abalina omukulu ebyokwebakawaka babivaako basobola bakuuma maali yaabwe ababbi baleme okumutwala. Baba bangi nnyo batubba embowabowa ezo ebito ne batusuulira akatale ne bajja batwala bito ate ne babasuula omutindo. Mu kaseera kano kiro ya Vannila egula sinnya emitwalo 3 n'okusingawo okusinziira ku bulungi bwa Vannila wo. Kiro emitwalo 3. Esebe. Ekikolo kimu kivaako kiro nga mmeka wekiba kibaze bulungi? Ekikolo ekimu kiri mu kiro kati 2 era nga bw'okiraba bwekitambudde. Gw'alina Vannila okumukungula alina okuba nga yeekuziza bulungi. Vannila taliiko sizoni oba nkuba oba musana nga bbeeyi temala gagwa ng'ebirime ebirala. Bannakyagwa ebitono 7.5 ku buli 100 balima Vannila ng'abasigadde balima ebirime ebirala ng'ebikajjo, emmwanyi n'emmere y'awaka. Kugeza nga nze ndima nakati obulunzi bw'ente we buli balima ebijanjaalo ne kasooli obutonotono bwe bityo. Walina emitwalo nga 3 ekitono ennyo. Bikajjo mirabi n'ebikajjo weebiri awo byonna Bukedde buli kirime buli kyakulya Ebibuuka gyekiri byonna gyekiri ebuyoka. Naye nga twebaza Town Council Mayor atuyambye nnyo. Joseph Kato gwe tusanze mu nnimiro ye ya Vannila ng'atundula atutegeeza nti sizoni ewedde yafuna obukadde 27 n'agula ettaka n'azimbamu n'amayumba g'abapangisa e Kampala n'e Mukono. Okongo lwasooka afuna myezi 25 okudda waggulu. Nengulako ettaka, nengulako ebibanja, nengulako n'emmotoka, nenongosako n'amaka gange. Omusajja ayinza okukwata obukadde obusukka 5 omulundi gumu, naye wobeerawo nti tolime bwomanyi kyonoobayako. Agamba nti ekirooto kye bwe kinaaba kituukiridde agenda kuzimba akeedi mu Kampala aguleko ne bbaasi ennene ezinatambuzanga abakunji okubajja e Kampala okutuuka e Buikwe ku muwendo emisaamusaamu. Ategeeza nti akatale ka Vannila abamu bagulako ng'aba kampuni eya Yovani eya Agasekalaala babasanga ku nnimiro zaabwe ne babasusulawo nga tewali byakubanja. Mwawukaneewo nga bategwa ssente bakwatira bazikuweerawo mu ngalo. Mwawukana si byagenda ogenda mu bbanka. Ate asindika n'abakuumi. Atwala n'obukuumi bwe n'abaseke tubalina. Waswa Ddumba nga yakulira abalimi ba Vannila e Buikwe ategeeza nti abakunja kati kino kye kirime kibategeera ng'era omuwendo gw'abamulima gweyongedde. Musomesa yalina ekigereerwa kye ng'ayagala buli maka gabo ngafuna miliyoni 2 buli mwaka. Naye ng'oyise mu bulimi bwa Vannila kyangu nnyo era kisoboka. Meya w'e Buikwe Godfrey Sserunjogi yasabye bannakyagwe abadde beesudiddeyo gwannagamba ku kirime kino okwongeramu amaanyi. Abaana bangi batunze ebibanja nga bagenda kugula mapikipiki, tubayita mukomeewo. Sente ze munoonye eyo za kulyako buli zino za nsibo osobola okukolamu ekintu kyonna. Twogeddeko n'abantu kinnoomu n'abakola ogw'okugunjula omwana w'eggwanga nabo ne bategeeza nti ekirime kya Vannila abazadde abasinga kibajjemu ebisale by'amasomero. Edda Vannila nga tannajja ekitundu kyali nga bwe kiri olwaleero, naye kuba abantu batandika okulima Vannila obulamu obugenze bukyuka n'embeera ya bulijjo egenze ekyuka mu bulamu bw'abantu, mu baana, mu bantu abakulu n'abavubuka. Ebyensoma byaffe biyimuse nnyo kubanga tulina abalimi ba Vannila. Ate abalimi ba Vannila ensimbi ezivaamu zeeyoleka nga nnyingi nnyo. Kaakati Buikwe gy'olaba essaawa eno olowooza nti e Kampala owedda. Tulinawo amasomero abaana kati essaawa zino bali ku masomero basoma. Kibuuka Lumu yakusakidde gwe ku Bukedde TV agafuna.